Abantu habizire kutunga obujanjabi omukugambaho na n'umunyamakuru witu basimire oruteranoru orubaterirweho okubasa kugira ngo batunge obujanjabi bari kugira ngo babire nibija ahirwareri okutunga obujanjabi ngo konka bacheza kureba bashaho babasibura batabahire mbazi abo bakusubira kusenteza tuwa isindizwa ira guzizo bakayanya kufuna nakali bakayina kubungeza misala ira bagenda kuongeza fe tuli wano ero kulaba tulina muliro nibalike biranga doko linaye bakuno bampandikire balwa nenge ddagala ddyo mu ddwaliro tuliyo lyakula buguzi kati nenzija bwe nawulidde wano ng'eddagala lyabwerere nenzija nfune eddagala ly'eddoko Masaka ate nga wowala ne transport mungi nensalawo nzije wano okumpi nfune eddagala ery'obwerere era ndifunye. Omushaho Nankabirwa Bridget Grace ogu nagira ngu obwahati irwareri naryo abantu habizireho hine ekibabayambire na munonga aha kujanjaba abantu oburwire obw'amaani. Adde tetukebera kansa w'omwaga n'abaana naye olwaleero tuganyuddwamu nnyo kubanga abakyala abasinze beekebezza kansa w'omwaga n'abaana. Tufunye badokita abakugu abatuyambyeko okuzuula endwadde ez'enjawulo. Buli chairman wa Matete Town Council Mande wa Rugembe Francis gunagira ngu bine irwariro rimwe omucyange ekingu kandi tibari kubasa kuhereza obujanjabi obuli kumara aha abantu ahabwembera eirwariro ririmu. Tubadde n'okusomozebwa kungi eddagala ttono eddwaliro lyaffe lirina abalwadde bangi eddwaliro terikumala Matete ng'eddwaliro twali badde tusaba gavumenti okutuwa ambulance olw'okutambuza abalwadde baffe abangi ennyo be tubeera nabo wano. Omulingo nigo gumwe oli kukulira irwariro erya Matete Health Center eya kabiri Jude Mubiru nagira ngu irwariro eri tiriri mu mbeera nungi ari kugira ngo nibatunga okuteganisibwa kw'amaani na munonga omuwoodi ey'abakazi bari kuzaaliramu. Ekitongole kyatuwa kati ku ssaawa eno twesanga nga oba okola ku mukazi n'osanga nga sola evuddeko bwevaako olina kukozesa katooki ekitali kyangu nnyo entambula ey'abalwadde baffe wano tubalifaalinga kuba tetulina dokita. Dumba Dennis okuruga omurotary oyebembiremu ebyokujanjaba abantu nagira ngu obwahati hariho obuyizira hirwariro eri konge kiyashangireho nicyo kyamuretire kugambira bagenzi be okugira ngo bije bakoreho oruteranoru babase kuhereza obuhereza aha bantu. Omwezi gagumwe mabega naliko wano nga nzo kulaba ku imicharge mukwano gwange okunyumyamu naye kyenasanga wano kyankabya amaziga nalabanga abantu bayingira awo bajja n'obutabo babawandikira eddagala bagenda we badduka we bajja we bali bakuba we baddayo ne kinyiiza nnyo ne ngamba ab'emawogola twalyaki nga tubonyeebonye ekimala gavumenti ng'eyina eddagala lwaki ffe tetulina ddagala wano ne ngamba imicharge tugenda okukola kasooka tukola olusiisira lw'ebyobulamu mpite mikwano gyange egya lotale bajje bakebera abantu tumanye ebibaluma. Ahabwa Rotary oli mukuru w'aba Rotary ogu hahigira abantu ab'amawogora hamwe na Sembabure okutwariza hamwe okugira ngo babase kwegiita aha Rotary kwenda kubasa kuhagira enkora yayo hamwe no kureba ngo bayongera obuhereza omu bantu. Twetaaga Rotary Club mu Matete ebyokubanga mugenda kugamba abantu tebaveeri bajje bakwatireko birungi naye biyiza okulwawo. Amakuru agagasha kwa Nakamya Francisca na Rutaya.